no mulangira Ndawusi sebo ekitiibwa taata olugendo luno lwetuliko olw'obufumbo lwe nakutandikira okuva eri ku mwana omuwala ng'ateekebwateekebwa n'omulenzi eno ng'ateekebwateekebwa basobole okukola obufumbo obugenda okubanga bugenda mu maaso obutaggwanga obw'ennaku zino tutuuse ku lunaku lw'embaga. Embaga eno yategekebwanga mu maka nakutegeeza agazaalibwamu omulenzi kubanga gwe omwana wali tomanyiddwa oluusi baakuwana kuzimba kibanja eri ekyataatawo gye yakusalirako n'ozimba kati olina lujja lugenda kuteekebwamu mukolo gufaanana bwe gutyo olina kuteeka omukolo ogwo gulina kubeera wa kitaawo era bazadde bo bakutegekera omukolo guno olw'okuba nti be babeera n'emikwano emigundive egigenda okuyambako mu kuteekateeka kati ye olunaku lw'embaga lutuuse kadaali yasibwanga kuva dda. Era ne kino mukitegere ne bwe tuli ku wedding reception ez'ennaku zino tukitwala nti tuli mu maka ga taata azaala omulenzi era bano abazadde b'omuwala baba bagenyi bo baba bazze buzzi ffe tubeera bannannyini mukolo abasayidi ey'omulenzi era ne bwe tuba tunonda olukiiko nti organizing committee ejjeeyogereko tetuyita ate ya muwala kubanga teba teyina kyekoze ebibeera eri mu kwanjula kakati embaga eno n'eryoka ebeerako ebisanyusa eby'enjawulo abagoma bo tebabulako obugologoosi abagologoosi wali beekaliisa kakati ne kubeerako bano abadiikuula naye yasobolanga okubeerako n'asoma ebintu n'okusanyusa mu ngeri eryawo be bamu ku bisanyusa tetwalina nnyo abadiikuula b'ennaku ezo be bayimbi kati addiikuula kati be bayimbi kati omuntu eyasigalayo mu bwaddiikuula obutuufu ye bikukujjo kati be bayimbi bibaddiikula afera kati kola Katikkiro yatugamba tujje bwe byaddiikula mu mikolo kyova osanga mbu oli ng'ayategese embanga ali aruganda yagamba muleteye omuyimbi ddiikuula omutulabi kubanga ne sente aba ayina ate aba yakusasudde onoogaanirawo okuyimba olw'okuba kuyisa eddiikuula kakati abagoma bano baabanga n'effujjo liyitirivu olw'okubanga tebaakoleranga ssente baakoleranga mmere kyova olaba okuyimba ne katemba byajja bivumirirwa ova emabega ng'ababikola tebaba balaamu nnyo bamanyi mukolera bitole bya mmere era enjogera weeyava abagoma ngaera bamanyi n'okuyimba twagala kulya tulyoke tuddemu amaanyi olwo tebajja zikuba ku mukolo nga ndi MC fumanyi okulaba abagoma tukuba DJ n'akuba musiki nendaba mbu balya naye ab'omulundi guno ne bw'oba tewalidde olina okusanyusa abantu bawasasuddwa ab'ennaku zino abagoma bazibu balimu obuzibuzibu bubajja n'obuve ate ne bapakira okusiba emmere guba muze gwa muntu ne MC asobola okuba omusibi w'emmere nga muze gwe yakola anti kyegambye gubeera muze gwa muntu olaba mu palamenti wali abeekuba eŋŋumi noga nti ebitubadde tubisuubire n'abagenda ku ngulu yakawuyonjo sipiika najja neyemulugunya kale munoonyezeyo ku babaka abasembyeyo kugendayo kati mu lukubo lwa toyo tekokubaamu kamera asembyeyo fulumayo olabiddwako mu kamera mukyala Semaganda ndozi owulira abange tulukupyo pwepwe mukulu banyampisizzaako mwenna bannanga abalungi amanya n'eddoboozi sirimu alayinza kidomoolo wammwe waffe engendeese sindala yonna okujjako okubaduusako obunyoba yesebo obwennono amiina ze tikati empya zifulumye kati save the girl child kale no yesebo mbeera eyo niyampisa ku mwantu mwenna abali eyebule n'ebweya naye omuzaana oludda omunyampisa onyampisa Rebecca Jingo omuzaana kangunyampisa ekowene mamenyalemu yakoze padi yakoze endobe yebale n'omusumba w'obunyoba mugamba tebazireeta zigenda maana ziriko NRM save the girl campaign bwenekuwa olwate nga tusigala kuki nga tusigala ziolik eza shapi kale no yetata nzoke nyambise kusabafundodo wange ono andi wano okumpi kusabawanana Dandawusi sabawanana ebintu bino kati omukulu yasabye omuwa erinnya oli omuyimbi Kulamani ekitiibwa kye sina kituukako kijja Kulamani tukunyampisizzaako kale nno ntandikirawo nakomye olunaku olwajjo nga tuli ku mumogo mwa puupa munanga nagamwa w'obunyoba atuuse nagamwa namwandu nagamwa omukulu yali atuuse ng'era ali ayitibwa Nkama Mwagaza anyinyirira petegepe muniapwa nswiri
ono munange yajja yambadde ekyambalo ekiyitibwa ekinizibwa taata ekikolebwa mu mapapaali agawundiddwa obulungi n'omukumi we Ssaabagulubisi Pensulo Nkoko Baddundi Omutemeta naye wali ayambadde ejjembe ly'enjobe ku mutaka wano lyesongodde liti eritegeeza nino wonkwatirako lutalo wenkutuggira munnange tuba tukyali awo ye taata obunyoba nini wagala Cholo mukyala ewogana bomulanga guli nti wakikwangwaza kiswiri yabadde etegeeza ki ng'etegeeza ti omwami wange aliwa ninini ntote gwekowolanga aketandisa omumisi omugo waayo omugo okay Ssaabagulubi Pensulo Nkoko Baddundi Omutemeta yali amanyinya ensolo zino amakulu byegabaza era n'abalabula n'abagamba nti Katama Zuganya Munini Degepe Mama Woma Muswiza Gumuwawatwa Ninini olwo Omutemeta ategeeza ki ng'agamba nti enkazi yesinga okuba enzibu ey'obulabe bw'eba eyo yakaboozi tulina okufuna amagezi tutume omuntu mu bwangwano ne niniini bakanyumye kubanga awo esobola okutabuka n'erya buli muntu wano nkitegeera tebaalwa otyo wano waliwo omusajja eyali yakatuuka eyayitibwanga Isimbigo Gunyama Gamapwapwa ng'ono yali alina ekitiibwa kya Peregesi w'Obunyoba. Peregesi ate yakola ki? Peregesi w'Obunyoba ye yali abajja entupyo etuulwako Saabanyoba ababazi bonna baperegesi yesebo kyetuva tugamba tole etaano bya peregesi simanyi kye kyava no zamani bagatone tena kyabubazi munnange Peregesi w'Obunyoba otyo yali abajja entebe nga bwekutegeezezza ng'ekolebwa mu muti omuwegeme eno nagikunyumizaako ogutemebwa mu kibira piri yaswaya otyo olwo yalagirwa mu bwangu adduke anone engoye Obunyoba nenini ndote nga wagala Cholo tanava mu mbeera kyokka teyagendayo yakoma mu kkubo ng'atidde kuba yasanga ekisolo ekyamutiisa. Kisolo kyaki? Ekisolo kino era ne kiweebwa ekitiibwa mu Bunyoba kuba kyaleetawo akazigizigi kwe kutandikawo ekika ekipya okwongera ku bika ebyabaddewo ekika ky'akawaluko kyatandikira wano. Oyagala olunaku olutambula bulungi zukuka n'ebisanga wano oyagala olunaku olukukolere bulungi zukuka n'ebisanga wano ekukyamula ekutigiza ekukyakaza n'ekusiribisa mama ekusesera mu buli kanyomereko omubiri n'okwaka sitresi